Yes, mu mawulire gatulinawo wetwogerera nga akeetereekerero paniki n'obunkenke byeyongedde naddala mu bitundu eby'ennateete wakati w'ab'ebyokwerinda ne bannayuganda naddala abo abagenda mu maaso n'okuba nga balwanirira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'embeera okubeera nga mu bitundu by'ennateete okumpi n'akasaawe Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera olunaku olw'enkya embeera yakyukiddewo dda wenjogerera era wenkoledde akatambi kano nga n'agamu ku makubo agatwala abantu ennateete gagenze maaso n'okuba nga gajjula namungi w'omuntu ne greda zirabiddwako nga bwe zito zigenda maaso n'okubeera nga zisenda ekkubo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera nga ayita ebimotoka eby'amazzi ebigenda okuba nga biyiwayiwa ku nfuufu ebimotoka ebigenda okuba nga bigabira abantu ku mazzi ebimotoka ebigenda okuyambako nga nezi ambulance zimaze dda okubeera nga zitegekebwa nga bw'ogenda okulaba mu butambi eno gye bayita Redison TV Sebambulidde Patrick nzemberawo kubanga nga kuwa kakati wuliriza ku kitebe ekya National Unity Platform olunaku olwalero era wenkoledde akatambi kano nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okulangirira era ayise n'akoola bannayuganda mwenna gwasobola era ali okumpi kyayise pre-nomination event mugenda kubaamu okusaba mugenda kubaamu speeches mugenda kubaamu entertainment okusanyusibwamu n'ebirala byonna ebyenjawulo era ng'abamu ku bayimbi wano nno wenjagala owulirize nnyo Simba Essira abayimbi batandise okulaga buli omu sayidi gyagwa waliwo abayimbi abayimbye Kulaale eya General Yoweri Kaguta Museveni ekkololo waliwo abayimbi abagenda okuperforminga olunaku olwaleero kanonno kabanga kasiki olunaku olw'enkya yeetwalibwa ng'embaga naddala eri bannakibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abayise wagenda kubaayo abayimbi abo abakkiririza mu nkyukakyuka era abakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze waabwe wuliriza Join His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine for an unforgettable pre-nomination celebration. Let's build momentum for tomorrow's big day. Wuliriza bulungi nnyo abategeezeza mu message gy'ataddeyo ku mukutu gwe n'abagamba nti mujoyininge omukulembeze wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu kwekyo ekitalyerabirwa era ekigenda okubeerawo ku kitebe ekya National Unity Platform olunaku olwaleero nga tubuildinga oba nga tuzimba momentum obuvumu ensasagge n'embeera ey'okwetegekera ekigenda okubeerayo olunaku olw'enkya okugenda okubeera okusagambiza ngenda kutwalako ne ku byaliwo mu nomination z'omwaka guli ogwagguba mulundi ogwasembayo 2 ogenda kutya kakati ku mulundi guno olunaku lugenda kubeera lwakusatu ngenda kuzomwezi 24 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu anominatingibwa kakati olwaleero nga 23 olwokubiri nga 23 olwaleero bagenda kubeera n'akasiki Makerere kavule ku Bombo Road essaawa zigenda kuba 9 wenkoledde akatambi kano zibadde essaawa 7:45 kakati simanyi gwe wookalabidde ne bakugamba come along with a friend osobola okujja ne mukwano gwo oba mukwano gwo ne muba nga musobola okuwera ne musagambiriza wamu oba ne mucelebrating akasiki kano ne Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nkugambye enguudo zonna ezigenda ennateete zimaze dda okubeera nga zitandise okukwatirira namungi w'omuntu kyokka nga bino byenjogerako byanca nga sinaba kubanga nkutwala ennateete ewali amakuba gagenda maaso n'okuba nga galongoosebwa nga beetegekera embeera eno njagala okutegeeza nti embeera naddala ku bipande ebya National Unity Platform omuli bakandidate okuva ku mutendera gwa kansala n'ebifaananyi ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okutegeeza ekiro ekikasiza olunaku olwaleero newe bukeeredde newe nkoledde akatambi kano ng'okusinziira ku reports n'obutambi nga bw'ogenda okulaba nga balaga nti abamu ku basajja b'ebyokwerinda balabiddwako ng'omulimu gwe bakola omukulu gwa kutimbulayo bipande nga tebatimbula bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byokka wabula nga batimbula n'ebyaba candidates abalala bonna abali ku mitendera egy'enjawulo kasita baba nga ba kibiina kya NUP era Ntebe Road yenna ebipande byatimbuddwayo okusinziira ku reports nga wezabadde n'ebigambo nga bwe bikyagenda maaso n'okuba nga byogerebwa essaawa zino ekiriwo bali kutimbulayo buli wali kifaananyi kya pulezidenti His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu busajja oba bwajja ati bugenda butimbulayo buli wali ekifaananyi kya pulezidenti buli wali ekifaananyi kya Nuupu noza mu bulaba buubwo buli mu bitemaatema byonna bukumibwa poliisi butemaatema buli kifaananyi balina bakutte emmundu babitimbulayo byonna nekya Jacob mutuuze wali eri wakuba sina ngeri gyendaga mu vidiyo bulina emmundu naye nga buli ku bulaba buubwo bugikutte emmundu buli kutimbulayo bifaananyi byonna bali mu bijjayo kakati eyembeera yabaddewo ekiro ekikesiza olunaku olwaleero era ebipande byonna nga bwe nkugambye ku Ntebe Road okusinziira ku reports n'ebigambo nga bwe bitambula biraga nti ebipande byonna ku Ntebe Road eby'ekibiina kya NUP oba oli kansala
nga weesimbye ku bwa kansala oba weesimbye ku bwa MP oba weesimbye ku bwaki ebipande bitimbuddwayo kakati nga sinnakutwala ku kiri ku kitebe kubanga ngenda kikulaga ogenda kutya abasajja balonkinze zi ambulance abasajja balonkinze ebimotoka ebigenda ofukirira amazzi abasajja balonkinze kumpi buli kintu kyonna kyomanyi ekiyinza okubanga kibeera mu kifo omukulembeze w'eggwanga wayina okubeera ku kibiina ekya National Unity Platform kimaze okubeera nga kironkingibwa amakubo agagendayo ebitooke byasimbiddwa nga tebakomye ku bitooke byokka wabula ne wetwogerera zi greda zirabiddwako nga zigenda maaso n'okubanga zeerula amakubo era nga balima buli wamu ewagenda okuyita omukulembeze ewagenda okuyita abantu b'ebigere na buli wantu wonna abantu we balowooza nti wajja kwetaaga abantu okubanga chupayingawo zi greda zirabiddwako nga zigenda maaso n'okukola omulimu naye ng'ate ekyewuunyisa bantu ba bulijjo bebeekozeemu omulimu guno mu bungi bwabwe mu bunaku bwabwe ne bagamba kino katukikole n'amakubo gonna agoolekera Nateete wenjogerera gatandise dde okubeera nga baga paintinga red bategekera omukolo gaggadde okugenda okubeera ku kasaawe kokkaala mu bitundu eby'Nateete mu division y'e Rubaga ebipande nga bikyagenda maaso n'okubanga binyiiza abasajja ekyewuunyisa ab'ekibiina kya NUP bagamba era babuuliriddwa nti munnange ffe tetugenda kuyuza kipande kyonna kubanga ffe tetulwanagana na kipande ebimu ku bigambo ebyogeddwa ngenda kwongera bikuwa nga bwe nkutwala ku mbeera nga bweri ku kitebe ekya National Unity Platform ate ku nkomerero ngenda kuzzaako kemabega mu byali mu nomination z'omwaka oguwedde olabe okompeyalinga era ogende mu comment section ombulire ekituufu kyeki ebipande bya NUP byonna n'ebyopposition babijje ku Entebbe Road oluvannyuma lw'okuba nti n'enkya wagenda kubeerayo nomination z'abaagala okuvuganya ku kifo ky'obwa president bwa Uganda jjukira electoral commission offices zaabwe baziteeka wali erubowa ku Entebbe Road ene waffe Makindi Ssaabagabo kakati mbadde mpita ayitamu bwe nti okuva ku bata okutuuka e Kajjanse waliwo kipande yadde na kimu kya NUP oba ekyopposition kyonna ebipande ebiriwo bya president Museveni ne bakandidenti ba NRM mu bifo ebyo kakati ebipande ebikyaliwo biva wano ku bata okudda mu kibuga kitegeeza ekiro ky'olwaleero nabyo bagenda kubijja okuba ne biri bayika babijjeewo kire kikeesezza leero kale ekire ekikeese enkya ku nomination day bateekeddwa okuba nga nabyo bagenda bijjawo so bw'oba olina omuntu wo ng'omumanyi ng'alina ebipande okuva ku bata nga by'opposition okudda mu kibuga bijjeewo ekiro ky'olwaleero oba okyagala bw'oba tokyagala then ng'obireka ebipande bya Kawuma Cedric babijjeeyo ebipande bya Jacob Omutuuze babijjeeyo n'ebipande bya opposition bonna mu Makindi Ssaabagabo now onaku olw'enkya waliwo nomination zoba president wali nga bwe nkugambye zino ze nomination ezigenda okusooka eza Kyagulanyi okubeera nga ziri open ezasooka zaali za covid mu 2020 kati zino zigenda kubeera nga ziri open era ayina rale wali eri ekatwe ng'amaliriza ayina ne Nateete kyesimanyi baba naagikkiriza naye nga weeri ne President Museveni wamala okwewandiisa abawagizi bagenda kwogeramu nabo ekkololo wakati mu bayimbi ne ba comedian abayitirivu okuva mu regions zonna eza Uganda bakulembeddwamu Alien Skin, Jose Chameleone, Bebe Cool, Eddie Kenzo, Stacia Mayanja abayimbi bonna abasinga Lili Puzzle Lunabe Gravity Omutujju wali ekkololo Kyagulanyi agenda kubeera Katwe ne Nateete naye ayina abayimbi be Saha Omukunja Atasera ayina Big Eye naye ayina abayimbi abamukiririzaamu nga ye so abayina ebipande no message temujesigaliza okuva ku bata okudda mu kibuga kubanga olumaliriza wali President Museveni wamaliriza agenda kuvuga bwati ngadda mu kibuga olwo agenda kukola kitegeeza wonna tebaagalawo bipande ne President Museveni eno message njikusindikira ebipande byo bibadde tebiriiko ku Entebbe Road yadde neekya tekubaddeko yadde kipande neekya ebipande babitadde mu kiro kyaleero ebibyo era yes kakati eyo yemu ku mbeera yateekeddwa ku ebipande byembeera gye baabitaddeko ebyatimbuddwa kakati nga sinnagenda wala njagala kusooka kukuzzaako ku kitebe ekya National Unity Platform wetwogerera oba wenkoledde akatambi kano nyongera okutegeeza era ntera nnyo okugamba simanyi kakutuseeko mu budde ki naye njagala kutwala ku mbeera nga bwetambula nga tetunagenda ku kitebe kulaga balonshinga ze ambulance n'okuteekawo ze sako z'aba foot soldiers n'okubaterawo buli mbeera yonna nga bwegenda okutambula emitendera gyonna njagala nsooke nkutwaleko era omukulu muwadanko nnyingi kye yeekola jukira mugulire eryensooso okuwa enkya lunaku olwaleero nkulaze muwadanku nnyingi ng'akuŋŋaanyizza abavubuka b'ekyaddondo east gy'akiikirira nga bagenda maaso n'okwetegekera ekigenda okubeera enkya mu bitundu eby'e Nateete kakati ate muwadanku nnyingi akyagenda maaso n'okukola omulimu gwe agamba nze wano wenkiikirira Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yali akiikirirawo nze namusikira nina okugenda maaso n'okukola ebimu ku ebyo waakiri bye yagenda maaso n'okuba ng'akola akuŋŋaanyizza abavubuka wuliriza People power! Our power! Our power! People
power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Yes, mbera bwetyo bwebadde nga omukulu amanyiddwa nga Honorable Muwada Nkwenyingi agenda maaso n'okukola omulimu wabula ku kakiiko k'ebyokulonda embeera eya confusion emivuyo gikyagenda maaso n'okweyongera. Omukulu oyo gwolaba ku screen yo gwampuliriza kakasanga wali omulabyeko atali Ken Lukyamuzi side eri nayo n'asooka wano ye Eighton Joseph Mabirizi mumujjukira njagala owulirize. Joseph Mabirizi yavuganyako ku bwa president gye buvuddeko wabula wetwogerera akakiiko k'ebyokulonda kamugobye era wenkoledde eggulire lino nga reports zijja tezinnakakasibwa kubanga akakiiko tekannaba kufuna kiwandiiko kyabwe naye nga reports zindaga Eighton Joseph Mabirizi agobeddwa mbu empapula ze teziwera naye ate yavuganyako ku bwa president tetumanyi oba empapula za expiringa oba kyaba kitya naye ngenda maaso n'okwongera okunoonyereza ku ggulire lino nzije mbere nga ate nkutuusaako ensonga nga bwe zinaaba zitambudde naye kakati awo nga tuvuddewo njagala kukuzizaako ku kitebe ekya National Unity Platform okweteekateeka gye kuli nga beetegekera olunaku olw'enkya nga bagamba nti olwaleero Kasiki enkyambaga ambulances zitongozeddwa. Omukulu amanyiddwa nga Mugga Adamu Swift aleese enkola ez'enjawulo zatongozza ku kitebe ekya National Unity Platform era nga bino byonna byogenda okulaba ne byogenda okuwulira ze zimu ku nteekateeka eziri mugenda maaso n'okuba nga zikolebwa ku kiki ekigenda okubeera ennateete olunaku olw'enkya. Let me prepare a presidential medical brigade which is going to serve tomorrow for the presidential. Kakati ekyo kyolaba eyo ye ambulance emu ku zi ambulances kubanga ambulances ziwerera ddala ezireeteddwa wabula eyo gyolaba eri emu ku zo ngenda kukutwalako n'emunda ogenda kulabayo ng'abasajja bakulaga ebyuma ebiteekeddwa munda naye wano ebadde eronkingibwa naye nkugambye ku ssaawa 9 simanyi katambi kano kakutuuseeko ddi naye ku ssaawa 9 nkakoze ku ssaawa 7 n'eddakiika zibadde nga 45 ku ssaawa 9
njagala okutegeeza ku kibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde ekigenda okubeerayo n'ebino sooka obirabe nga bwe tulinda embeera nga bwe zigenda okuba ate nzikutuuseeko. Nomination process, then our nomination lare at Natete, that is Kala Playground. Omusajja ono w'Erubaga South ate be bafunye omukisa okutuusinga era twagala omwebaza olwa initiative eno gyataddewo. Thank you so much. People power. Our power. People power. Nzemba kubiriza mwenna balwanyi bannaffe. Buli omu abeeko kya contributing amusipako gye tulimu. Aba contributing the posters twagala okwebaza. Aba contributing the t-shirts twagala okwebaza. Naye most important twagala okwebaza Honorable Mugga Adam olwa ambulance ojiweddeyo yalunako tugesigala nga tutukoza mpaka nkakubagenda kuza mwezi 29 ogw'omwenda 2025. Yes. President twagenda okutandika okunoonya akalulu ke. Yes, sir. Mpaka kulonda nga tutambula tulina okubeera nayo mu film. Does it open? Dereva aliwa? You open now, we see what it has been. Dereva! Omusawo! Awadde we tuli wano olwedde. Agamba duke tusaba sebo okunge okubira ba MPs bonna kambe ndala tubi bateeke sente mu nsawo ya that we shall discuss it when it's time of launching cars. Yes. Kiri ku kitebe kigambo bali mwezi atuuse anasi atanya kuva vejo ike bane muri ba vejo ai eta so ambulance bandage vitu vya dara boss road boss yonaga ge People power! Our power! Our power! People power! Anaye bana abatali ba media bo mantori wa media tuli kukuba nga tekutegereka nga bakupima buli kimu wano awo mundayi ambulance yawereddwayo omukulu Adam Smith MP wa Lubaga South no oxygen. So this is the start of our journey. We are nominated tomorrow. That will be a Tuesday, Wednesday, 24th, and we shall be having a rally. That is from Natete at Kala Playground. Police has cleared everything. Now Honorable Mugga has contributed an ambulance which is going to be serving as the Presidential Medical Brigade. Pasaganya president never photo soldiers. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We're live ku Shalom Television Uganda. Ambulance etuuse ebintu byekola byokka baaba bagiyita Presidential Medical Brigade. Ogirengedde? Presidential Medical Brigade. Ogirengedde? Egenda okuyanjaba abafuutu soldiers bonna mu campaign trail. Nakitegedde ekintu ekyo. Yes, kakati omukulu oyo ye Mugga Adam Swift yeegwanyiza ekifo ky'omubaka akiikirira Lubaga South ewali Aloysius Mukasa naye kisinza okwewuunyisa nti abantu bonna
abali mu bitundu bya Rubaga South nga tetwawudde abeegwanyiza kaadi eyo bonna bakoledde wamu era nga amaanyi agasinga obujji galabiddwa omukulu amanyiddwa nga Katongole Julius Mumiransanafu ataddewo nnyo amaanyi era nga yali mu nteekateeka zino y'omu ku bakulembedde enteekateeka zino okulaba butya bwe binaatambula. Ambulance eyo nkyagikwongera kakati laba ebiri munda mu ambulance nga bwe bigenda okuba nga bitambula n'abagenda okugikolamu bateekeddwa. Jjukira nkugambye ekibiina kya NUP kyalina enteekateeka era zikyajja ate nange nkyabikutuusaako. Oxygen musaayi kapimo oxygen omulungi alina beera wakati wa 9 ku 9 kakati bayinza okuleeta omuntu nga yeebase wano omulwadde naye nga oxygen waali mu 7. So mu mbeera eyo tugenda mu maaso ne tuteekako oxygen waffe wano oxygen cylinders yena then zino baziyita humidifier zino kale byekebe oxygen mwayita nga tugenda muteeka ku mulwadde kakati eno masiki gyotwambaza omulwadde waffe then notugiteekako wano kakati wano tubeera tusobola okulaba kigero ki ekya oxygen oba kipimo ki kyetuba twagala okuwa omulwadde waffe. So kakati kino tugeze twagala muwanga olaba wano wengira nti wakiwuka kati eziba aba afunira ku liters 3 ngeno wetumonitaringo oba wetekanya wano kutuma kyaffe tulabe wetumutadde ku oxygen kati atambuza atya. So mu mbeera eyo omulwadde wetuba tugenda omutwala okumwongerayoko kubanga tuba tukyalina okubeera ku ground tubeere nga tukola ku bantu abalala tusobola okumutuusa nga tafudde. So mu mbeera yemu nga wetubeera bino mumanyi nti abantu baffe bafuna obuzibu obw'enjawulo kakati eno first aid kit tuteekamu byonna byonna ebirala ebyetaagisa netuteekamu nasobola okutuuka nga tumukozeko bulungi nata bleeding kuba abantu abamu ekinga oba naddala mu mbeera eno oba nga abakumaddembe bagezaako okubeera nga bakola ebyabwe abantu basobola okubeera nti ne bayiwa omusaayi. So katubeera tugwira eno emmotoka gye bayita kilasi B nga bwe mugirabye erimu buli kirungi kyonna mu bufunze ye Fly Dubai ey'oku ttaka nti Mr. President nkusaba osiime okkirize nkuwe obujjanjabi ng'oli ku front line wamu n'amajeego. Era emmotoka eno nga bwe mugiraba tugende wali mubirizi endala eba esobola okusubstitutinga yes ziri sirinda 2 nti tuli well equipped emu bweggwamu nga tuli wala mu ddungu endala eba esobola okusubstitutinga. So nkusaba galawo butu eri mugalewo nzugalire wakaawo emmotoka yonna musobole okugiraba nga bwefaanana tusobole okuba sitwagadde okuba Mr. President tusobole okuba nga tugenda okusambagana n'abasajja okutongoza ambulance eyo ey'ekika kya kilasi B. Bino byonna ye surprise gye tuwa pulezidenti waffe oluvannyuma lw'okusiima okujja okukoza okutandika campaigning trail ye ng'agitandikira waffe wano e Rubaga. Nga mmaliriza tulyoke tusituke tutwale ebirabo bino ku kitebe kyaffe Kavule tubikwase abakulu. Mr. President, tuyina liigi y'omupiira gye twatandika omwaka guno. Oluvannyuma lw'okusalawo Mr. President okuleeta ebikujjuko ebitandika kampeyini zo ewaffe e Rubaga, nzikiriza nku-inviting ku finals za liigi yaffe ey'omupiira. Era invitation yenu the reflection ya timu y'omupiira eyo gy'olaba. Invitation eno Mr. President nakyo kirabo kyo nti Katonda bw'aba yakusobozesezza n'olowooza mu division zizo n'ettaano n'ogamba nti oze ewaffe e Rubaga ng'ennaku z'omwezi 14 December 2025
nga tuyita mu ministry ya sports and culture mu NUP tukirize mu buwombefu bw'ekitalo tukuinviting ewaffe mu kisaawe kya Muteesa 2 stadium we tugenda okuteeka finals z'omupiira guno. Bino byonna birabo bijjawo Mr. President. So n'olw'ensonga eyo mmaliriza nga nkunga bannalubaga mwenna muveeyo mu bungi olunaku lw'enkya tutambule nga tudda Ntebe Road tuwerekere omwagala w'abangi. Weba n'atukomya naye tukikole mu ddembe tusobole okusoomooza abantu bano baala ennateete wali mu byuma. Maliriza Mr. Gaza representing the foot soldiers. Nze nga commander in chief wa White Army nkusubirira. Yes, embeera bwetyo abweri ku kitebe ekya National Unity Platform nkugambye bali mu keetereekerero beetegekera olunaku olw'enkya era olutambi luno bwe lukutuukiddeko oba wendukoledde ng'embeera yaakwe ya bulindaala ku kitebe ekya National Unity Platform nkugambye si ambulance zokka. Kumpi buli ekyetaagisa kyonna kimaze okuba nga kituusibwa era enteekateeka zikyagenda mu maaso n'okubeera nga ziragira ddala nti essaawa yonna abakulu bano ensonga bagikwasizza maanyi. Ebimotoka ebigenda okufukirira amazzi, ebimotoka eyo gy'olaba egenda kukola nga siteegi, kwe kugenda okubeera siteegi yatuuse dda era byonna biri mu kuteekebwa emmotoka eyo eweereddwayo agenda okuba road mayor w'ekibuga Kampala nga si mulala Ronald Nsubuga bali mu ezo ensonga yagikozeeko eyo era bw'atyo bw'ategeezeza eggwanga oba bw'asazeewo okubeera ng'ayambako ate pulezidenti we ku nsonga nga bwe zigenda okubeera nga zitambula. Kakati gwampuliriza era gwatambula naffe njagala okutegeeza nti bino byonna neewaddeyo okubeera nga mbikutuusaako. Sigala ku mukutu guno togenda kubaako nsonga yonna gy'omisinga singa tunaabanga ate tugifunye. Saundi emaze okubanga etuuka gwe mulungi enteekateeka z'olunaku olwaleero ali wala yangu wako bwanguyi muganda wange stage emaze okubanga etuuka gwe mulungi atulaba akaseera kano enteekateeka ku kitebe kya National Unity Platform nkugambye yoyo redime yaddako stage emaze okubanga etuuka stage emaze okubanga etuuka wano ku kitebe kya National Unity Platform enteekateeka muganda wange ziri waggulu nnyo nyini ddala yangu wako bwanguyi nga bulijjo amanya n'eddoboozi kyambadde musomesa okubanga nkuweereza ku yes embeera bwetyo bweringa bwe nkugambye. Kakati njagala okutwalako ku nsonga ate endala kugambye amakubo gonna abantu ba bulijjo beewaddeyo ne basalawo amakubo bageerimire era ekyo kyolaba kyekigenda maaso ku kkubo erikwata kwekyo ekikubo kwekyo ekisaawe ekyennateete namungi w'omuntu ali mugenda maaso n'okubanga beetegeka butya bwe bagenda okuwaniriza omukulembeze waabwe amakubo beetaddemu ssente ne bagamba nti leka tulirime era libeere nga lyaniriza omukulembeze ng'abaaniriza omukulembeze w'eggwanga kubanga ffe gwe tumanyi nga pulezidenti waffe ebiyitirirwa bikyagenda maaso n'okubanga bizimbibwa kumpi mu buli nsonda era nga bagamba twagala omukulembeze agenda okuyitawo nga buli kkubo litunula matabuta. Kakati wuliriza mu kunominatingibwa kw'omwaka gwa 2021 mu kalulu ka 2021 ne nomination zaaliwo mu 2020 embeera teyali ya bunkenke ng'eno obunkenke kibwentegeeza engeri abannayuganda gye beesunzeemu n'okwetegeka engeri gye beetegese omulundi guli si bweti bwe yali era nja kuzaako kemabega mu kalulu ako kukyaliwo ku nomination kubanga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa ng'ate presidential candidate bamaze okubanga bamunominatinga. Bannayuganda baavumirira ekintu ekyo era ku mulundi guno bangi bagamba tetusuubira kuddamu kulaba kikolwa kino ekyaliwo kankikuyiseemukko nkulaga embeera eyatuusibwa ku mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwatibwa kyokka nga yakanominatingibwa ebino byonna nga ogenda obiraba mu katambi osaawa eno wetwogerera bannayuganda bagamba akagwake ketonye kino kyekimu ku bikolwa bye tutasuubira kuddamu kulabako era singa kiddamu ne kibaawo embeera enaddawo oyinza obutajagala gwampuliriza.
that you deserve better healthcare system. Your children need to go to school like my children. My children go to school. Your children will marry my children will marry your children. Don't let the dictator divide us. We are a generation. I know you don't like my bodyguard be babasazeeko bodyguard be babajeeko bonna nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp